Why? Njagala tugende Eddie Kenzo ali mu kusaba kisanja kyakubiri ku Federation eggulo yadde GM ya Federation ali mu kusaba kisanja kyakubiri asobole okuddamu baro bingira era agamba ebyuma system egenda okuyambako ku copyright almost everything is done. Eddie Kenzo lwakuba baba waliwo otunuye omuntu nga otayagana kumwogerako nga ngola buli kimu kikolebwa bukyamu naye twabyogera paka twakuwa naffe netumuvaako netumulekera ekintu kye ekisooka bw'ogamba nti yasaba kisanja kyakubiri baddemu bamulonde era ogwasooka yeyeeronda era abaaliyo kye bakomplaininga nti yeyeeronze ku bwaki kuwa president because abajja bonna ye yabayita yatandika ekintu kye ne idea ye titumanyi gye kyava tetumanyi bani beyatula nabo ng'atandika abasigadde mwena mwafuna invitations kujja ne mujja emutundwe nga abayise n'atandika ekintu kye era empapula ne zifuluma emabegakaawo ng'eno kiwandiisizza nga kampani nga ye boosi nga amyukibwani Shiba. Kitegeeza nti kati gwoba otusaba tuddemu tukulonde tulina okujjukira gye kyatandikira bw'oba ogamba nti omusajja tetumwongera kisanja ng'ojjukira you came here lwa invite eyakuweebwa Eddie Kenzo ye kennyini kitegeeza ye yatandika ekintu kiringa bw'olusanga Ssemaka mu maka ge n'abayita abagenyi ate ne mutandika omuwa abasaba olukusa olw'okusigalako awo okumala ebbanga agamba ne badde nsaba mugende wano mundeke nsigale wano ebbanga ate ng'ennyumba y'amaka gako gwe yatuyise era ffe abalina okuviira neweeyagala neweetaaya so kati essaawa eno ndowooza ali mu kuwuddiisa n'ekirala nti ayinza okuba nga alina gy'awa reports nga ye abalaga abayimbi batuula ne beeteesa ne bamulonda kati ng'essaawa eno bw'akola meeting ng'eyo n'abyogera aba alina gy'awa report nti bannange nabagamba abayimbi batuula bonna banzikiririzamu batuula ne bagamba yes yono musajja waffe kati n'akwata akavidiyo n'akaweereza mulabye nga mbagamba baddemu bannonde kati ng'abayimbi kitegeeza siri nakyemalira ku bufuzi ng'abayimbi bakubuuza neera watandika kintu kyo ffe watuyita buyisi nga tumanyi ogenda tuwa ku ssente ne tutafuna ne tukuviira okitegeera abayimbi nno balaba bano tebalina buzibu na kukkiririza muntu naddala nga muyimbi munnaabwe tebakirinaako buzibu balina n'abantu be bakkiririzamu ne babakulembera nga si bayimbi nga si bantu bamanyi ba art tebalina kye bamanyi ku music abayimbi ne bakkiriza abantu abo babakulembere naye balina akakwakuliza kamu omuyimbi tabeera wantu watafunira kyonna ky'omutwalamu alina okuba nga benefitinga ngenda kufuniramu wa kati buli wookwata abayimbi jjukira abayimbi balina enkola kambagambe abayimbi be bantu abagezi naye nga baasalawo okweyisa nga basirusiru beekaringa nga abatategeera era kyovala buli muntu agamba abayimbi basiru abayimbi tebategeera kati fe babaddemu ebbanga tukimanyi nti bagezi ate nnyo bategeera ate nnyo nejjasi beetwala nga abasirusiru bakitinga nga abatategeera beekaringa nga abatalina mu magezi wadde yengeri gye beeportrayinga gye beekaringamu kati gwe bobasinkana n'ogaba bano tebategeera babeera mu nkwacyo babeera mu njaga tebategeera bategeera naye tebagenda kwekaaringa bwe batyo bo bagenda kwekaaringa nga batategeera olowooza mbu tebategeera kati omuyimbi lw'omuteeka ewantu kati mu bintu ng'ebyomuyita agenda kujja abeerewo asoma embeera atuule mu meetings awulirize bw'anaalaba nga talina kyafunamu oluusi n'akiwa n'obudde n'abeerawo ojja kulaba nga akuviiridde mubajja okuviira mujja kubeeramu n'abo b'olowooza nti obategeerera nnyo n'abamu nga wali okiridde ne ku keeki zaabwe bajja kukeera ku makya batambule bakuviire otegere kye bayita omuyimbi nti omuyimbi tabeera wakola ki watafunira alina okuba nga kimubenefitinga okitegeera buli kyogenda okukola n'omuyimbi ye omuyimbi akugamba mbenefitingira wa nfuniramu wa nyinza okuba sifunamu ssente naye nga mbenefitinga kayindi nti nfunamu kale nga sibya ssente nti tonsasudde ssente naye onsasudde mu kayindi mpaddeyo nina kyenfunyemu wadde sifunye ssente ye muyimbi kyayagala kati Kenzo ebizibu byonna byasanze mu kulemera abayimbi kivudde wantu awa butabawa ssente kyova olaba nti abamu obalaba bakugamba nti ffe Kenzo tetumuyinaako buzibu ate n'abamu obutayagala mulaga nti bamuyinako obuzibu bakeera bukeeza ekintu kye ne bakimutera ne bagenda mu byabwe teboogedde wali owiddeko Shiba nga alina ekigambo kyonna kyafulumya ku Eddie Kenzo
wabula twalabula bishiba yenga atambudde akoze eki agenze ebintu byonna ebyaddako okuba activities nga taziriimu. Shiba mwepu yali akavaawo n'akola launch n'akola press conference ng'agenda okulaunchinga launch ye eyali cricket oval. Mu bonna be yayita okumubeererawo ku launch twali tusuubira Eddie Kenzo yamugaana teyaliiko era twatuuka wali nga taliiko. Tuddamu okola activities zonna Kenzo Shiba zazzeemu okukola nga Kenzo taliiko. Aba amaze okukulaga nti ye yakola ki yabomba naye talina kyayogedde takufulumiza kigambo kikuyisa mu maaso takuvumye okitegeera naye abombye bubombi. Kati waliwo abantu abayimbi abamu nga bagasagala kuyomba na Kenzo naye maze okutegeera nti wali mulamwa ne Palaso tebakuvuma tebayomba naawe tebagenda kujja n'okwatulira balinze ekisawo kituuke bakomewo. Bakitegeera nti ne bwe kinajja tetujja funa olwo baba bakubuuka nti ekisawo ne bwe kinajja tetugenda funa lya ssente zo bayi. Kati kankubuuze golowooza ssente zasemba fuluma zaali zibamala okusigalawo kuba zaali nnyingi. Omuntu okugamba nti omuntu alina biliyoni ezisoba mu 5 ziizo zakubagabira oba okimanyi nti waliwo ssente ne bwakwatako biliyoni 2 ye n'azirya n'agamba 3 nzibagabira abayimbi era omuyimbi agamba kangendo tomanya nsolvayo ne miliyoni zangaaga 5 agenda otuukayo nga bya doyi nga kima akakadde ate wali bagenda olaba ku lupapula basayinizawo miliyoni 10 okitegeera ye bamuwadde kakadde naga bino bya kisiru kakadde kantambuze. Omanyi ebintu bino by'abayimbi oba tokolako nabo osobola obbanyooma. Kati nze nkola ne MTN abo baali balina bye bategeka ebyakola tune nga baagala tuleeta abayimbi fe ababasayininga nze asayininga abayimbi kukola tune. Kati nga bazze wange leeta abayimbi bo bajje wano ku gundi MTN ne bagamba nange olaba mmwe jasi mutula muno mu ofiisi zammwe ne mwagala musalewo fe ababeera n'abayimbi fe abamanye ekituufu teogenda situla muyimbi olw'okuba okoze cheeke ya miliyoni 1 gwe kuggwe olaba omuwadde because abakozi bammwe wano mubasasula akakadde ne beeyanza. Omuyimbi tagenda kwambala avuga amafuta gajje ku Serena omuwanise cheeke bwoti ng'eriko miliyoni 1 akisobola okukikola naye ng'akikoze ku lwange nze kyali wa muyise naye nga senga mmwe abamukubidde teyandize n'agamba Waironimaaka yaŋŋambye niwe bantu be tomanya kamale gagenda wande ayinza obako ddiru gyambaliya nabo bagayi be neyekola kanzije mwana najja neta abatazero akakadde ako kugenda omuwanise kati ze nga nali mbegayira mbagamba mulinyise ku ssente omuyimbi ave wano muyita ajje wano ngazo okukima miliyoni 5 bifaananyi ku logo zammwe ku kampani yammwe MTN biki everywhere naye ng'amanyi nti kale buli cheeke gyagenda owanika ya miliyoni ezi agenda ovaawo nga tisayinawo miliyoni ze nga 10 oba 7 ajja mmanya ye it is worth my time naye togenda kusitula muyimbi ajje olaba bamuyita buyisi kukola appearance somewhere tagenda na kuyimba n'agamba ayagala miliyoni 3 azze kutuulawo bamuwe ebyokulya alyanywa agende tagenda na kuyimba. Kati gweoyagala ajje alange brand yo ng'olina muwa kakadde kamu amafuta omanya afuze gameka ffe tulina abayimbi abakazi muyimbi omukazi waba anaakola appearance temumanyi sente muteekamu ne mugula olugoye bulungi lwagenda okwambala n'atuuka oddwambala ne lugaana n'akugamba lugaanye okumakinga n'enviri zange munoonyeyo olulala ng'ate mulina okugenda mugula olugoye olulala ne munoonya ate make-up agaanye ne muddamu ne mukubira wano kati make-up ono tugende waagundi yajja omusobola ne muvuga mugenda omaliriza okukola appearance muyita mayimbi ng'ataano gagudde timwakedde ku makya mwetegekera mukolo kuba omuyimbi omukazi bwatwe bwabeera agenda otuuka okukola appearance nga temumanyi bye muyiseemu n'amafuta ge muvuze n'abantu be musasudde okutuuka okulabikakaawo okitegeera kati gwe ng'ojja omugandi jangu okima akakadde. So zengeza okugamba nti life y'abayimbi bano tebalina nnyo bye bateekako nnyo ssira basinga teeka ssira ku ssente kikyafuna because omulimu gwabwe gwa bbeeyi obulamu bwabwe bwa bbeeyi kati byonna byonna bye bakola basinga nnyo tunuulira ssente nejjukira omusajja gwe baawa obbagabira ssente azaagala okubasinga ate twabyogera ne balowooza tulimba twabagamba tebagenda kubawa ssente abantu olimba alonima akamwogera mu musajja mulayika temumwagala mumukuba netubagamba weemuli naffe weetuli tujja kulaba kasete twabasookayo ffe twakolako naye sometime back mumugende mujja tubulya ze mujjeeyo eyasooka okunkubira omumanyi yayitamu dda kati ali Bulaaya yaŋŋamba muganda wange nageza laba ngenda swalira awo nalimbalimba abantu mbagambye tebigenda beera mu byabufuzi tuli ku mulamwa gwa kuyamba ndongo ngendo kizuula nga tuli ku mulamwa mulala
nga tuswadde tuli kuyo ye yali omwogezi wa federation n'ayitamu n'agenda sirina gaddamu kuswala nayogera dda n'enswalaswala abantu nabalimbalimba kati bikyuse bifuuse bya politics federation bwe yayitane kati yali ya politics omulamwa gwali gwa ndongo nga temuli bya bufuzi wadde nenina we yaŋŋamba at the start twali tumanyi naye ate we byajjamu kuba bonna abasinga baviiramu awo nga bategedde nti omusajja yatandika na mulamwa gwe mulala. Abantu abali basobola okubuusa abayimbi abaali bamanyi omulamu ogwo yali Emma Carlos Mulondo ne Ragadi ye embeera ze ye tayagala nnyo kwogera ye alinga ali selfish yerowoozaako nnyo yekka tomulaba nnyo bintu by'abantu balala yafa ku bibye kati njogedde ku Emma Carlos at least for him he cares yali amanyi omulamwa gwonna yali agumanyi kuba nabeera ebiri bibina bye balimu nabeera omulamwa gwali gwego kati ye yali akimanyi nti bano nno bali mu bakuŋŋaanya naye tebamanyi kiddako nti bagenda maliriza bennyininyini bebeziika kati kisenga yali asoba yanibadde abuusa abayimbi from day one abaali balowooza nti bigenda beera mu politics. Naye Ronnie Mark gwe mu kutunula okuko nalabyeko nga ayina ne baleese abasomesa mbu sisitimu egenda otuyambako copyright byawedde byonna teweetaagisa simanya ki copyright esoboka abayimbi tugabe bajaguza abali ku federation yawo copyright esoboka golooza bogamba okujaguza kiki bamanyi kwebyo byayogedde bya copyright kiki bagimanyiko balina kye bamanyi ku copyright n'enfuna yaayo n'engeri gye bagenda obasasula balina kye bagimanyi. Nze mbeera nabo abayimbi nkubuulira mazima nakugamba ojjaguza naye tamanyi yayinza okuba amanyi agenze gaggawala gwe copyright esobola okubeerawo kati ekibuuzo nga kijja ani asolooza ani avunanyizibwa okusolooza ssente ezo government walina obeerawo bodi evunanyizibwa okusolooza ssente ezo ezammwe abayimbi naye okimanyi nti etteekawo eriri ligamba nti UPRS yeyokka erina osolooza ssente z'abayimbi ate nga tevuganyizibwa collecting board ekkirizibwa okukwata ssente z'abayimbi kyokka ye board yemu gye mubadde mwemulugunyako emyaka gyonna tasasulwanku wadde 1,000 ye board yemu gye mubadde mwemulugunyako ebadde ya ssente zammwe emyaka gyonna kikirira ne zino nazo egenda kukola ki egenda zirya egenda kwogerezaako bongereza kati gwe copyright oba ekugasizzaaki tewali okitegeera tukuwadde ennyumba z'abapangisa from today onwards zizo tezibadde zizo kati oluvannyuma leero zizo gwazisolooza ne bagamba naye si gwasolooza tukuwadde akusololeza y'oli naye akusololeza okimanyi bulungi era y'omu y'oli abadde takusasula luli kati oba ofunyemu kira kitegeeza wadde bagaye nti zizo naye sente zigenda kukutuukako eyo kyekisooka nti step esooka yandibadde yagenda mu parliament kukyusa tteeka collecting board ereme kubeerawo emu ne bwe zibeera weezi bbiri nti nga bolaba byaffe byakola tune tucollectinga ssente z'abayimbi lwakuba nti kati bune waliwo abaabiyingiramu ssente tezikyatuuka kakati bwe tugamba nti nno nze waba toyagadde kukola nange ng'ogenda okola neki ne SMS1 ng'ogenda okola naani ne DMark nti oba toyagadde kukola na Romac Africa genda okole ne SMS1 genda okole ne DMark nti oba Romac Africa tekoze bulungi kangene mu SMS1 akwezi muzaavaawo kati tezikyaliwo Romac Africa yeriwo kati yekyali mu business abasinga bali benjogerako abasinga bavaddamu business ng'enaabuusa nga tekyali mulungi ssente ne bakikola ki ne bakivaamu kati fe abasigalawo twasigalawo lwa mutima gwa ndongo Romac Africa nengeza okugamba nti lwaki bakikola ekyo nti wano oba toli musanyufu okole n'oli n'ensi ezimu kati nga South Africa balina gundi bbiri collecting bodies nti eri ejja kusolooza naye neesolooze eno oba tekukoledde ng'oddamu eri okitegedde naye nga bonna balina okuba nga bakuripootingira ssente z'engeri gye ziyingiramu bagenda ne bakuteerawo embeera ne babanja ssente zo wali we zirina okuva nti oba bode ya gavumenti zonna umbrella ya gavumenti mwe zikuŋŋaanira bode eno ne bode nezicollectinga ssente olina gy'oziwaabira waliwo ofiisi gy'oziwaabira bwe ziba tezikola bulungi byonna kati wano system already bo bakyogerako bwogezi naye gwogamba oleese simanya software baamuleeta dda wano bo bennyini be baamugoba abo bennyini aba UPRS baamuleeta dda wano abantu abakasuggesting oleeta software oyo bangi kuva myaka gyadda kuva nga mu 2010 basuggestinga kuleeta ki software oyo naye nga bamugoba
bamugoba because bagenda okumaliriza nga bo bennyini bagenda okwetekako pressure software bwana ajja bagenda kusaba accountability tunnyonnyole software wo yatulaze nti ennyimba zange zazanya emirundi emeka nasasuddwa kyenkana ki utandika olaba wo panicking ate nga gwe tolina nteekateeka za kusasula bayimbi kyova nti badde bagoba software yo buli wabadde ngajja nga bamugoba era nkubuulira kati goloza software yabadde yeetaagisa ki naye we balaba ekintu nga kigenda gaggawaza bayimbi bwe balaba nga kigenda gaggawaza bayimbi ekyo kye bagoba ne bagamba kati gwomanyi nti federation okuva lwe yajja abayimbi beeyongera bizibu byereere byeyongera bweyongeze gwomanyi nti federation eyo nga tenajja twakolanga nga tetunala emisolo tegituli mu bulago egy'ebidongo okuva lwe yajja era nolumu nalimba buuza ne baga federation yajja kubega bayimbi okuva lwe yajja bizibu byeyongera naffe giri tubeera mu mikolo n'embaga abasajja baatuuka dda baagala musolo luli tekyaliwo byaliwo byatandika wano nga federation emaze kujja kyova olagamba nti federation bwe yajja abayimbi abandi badde bafiirira relieved ate akazisoka eyongera bweyongezi gye bali genda okola ekivulu leero owulire nalabye mukwano gwange wali fik family yamaze ekivulu kye nga batuuse nga baagala ssente miliyoni 42 nga naye nyini teyazikoze nentunye empapula bwe nti yazindaze nga bannange aye nga federation bakuwaayo 2 miliyoni kati nga weebuuza kati federation egenda kungasa ki federation ebintu byadde alina okukolako ye income y'omuyimbi okuva lwe yajja income y'omuyimbi eri mu kaseera kazibu kati olwo yayamba ki leero twandibadde federation okuva bwe yajja senga lyazze kuyamba bayimbi n'enfuna yaabwe senga omuntu akyatawaana na venues venue nefuuka venue senga kati proposal yakolebwa dairy government yagee bagenda bawa venue olwedde ekifo byawedde nti bwemba njagala venue ya cricket oval yani si ya government nti federation yakwataganye edda ne government nti omuyimbi waba ayise mu federation asofuna cricket oval ku sente entono ddala bweziti okitegeera ate omuyimbi waba ayise mu federation URA etemutabukira kumuteekako misolo gya miyitirivu era ne report esobola okugenda negijja mu federation nga federation yeyina valuinga yagenda okujja value ng'ekivulu kya fik famake erabe nti yakoze teyakoze bweguba musoloyo aweeyo mmeka amagoboloza yafunye ga mmeka so sikwata basajja ba URA abatalina kye bamanyi ku ndongo bajje mu kivulu batandika okutambula bwe bati bagaye afunya bawali bakuleetera empapula atuweya hata sasula abajuzi n'abasanzi wa misa akyawo ku papas misa kyebadde ategese oba valentine bwe yateekera abaagalwa bajjaawo ku papazi basanyukemu n'aleetawo abayimbi ne live band abasajja ne bajjaawo ne basangawo era misa kyajjukira nga misa kye bamugamba leeta ssente n'abagamba bannange eno si concert ya cricket oval eno bana abantu babeera wano buli lunaku njagadde basanyusaamu mbateeddewo live band bayiteddeyo n'omuyimbi abayimbiremu baabo batuddeawo banywa mwenge bala abali wali balya mmere be bantu bange bembeera nabo wano bulijjo kati munvunana kubasanyusaamu olw'olumu eno okiyisa kisaawe ntegese wano ne mbasolooza n'abanyonnyola abasajja ne bamugamba tusonyiwe waliwo eyatusiidise gy'oli ng'atugambye okoze ssente nnyingi nnyo wano okoze concert y'amaanyi tukusolooze ate babadde bayimbi banno be bakulonkomye otegera kyegamba baamubega nti URA essaawa eno yandibaye tekyali kizibu eri bayimbi nga federation yateekawo ddembeera harmony nti omuyimbi yenna ng'otegesa ekivulu jangu otutuukirire ffe tubeere mu kivulu kyo ffe tuwe ripooti wa URA ereme kufuukira kizibu golowooza lwaki abayimbi kati badde batandise okwesonyiwa ebivulu kubanga balaba nti waliwo abantu abataddewo embeera nti omuyimbi taddamu otegeka ekivulu bw'abategeka n'afuna enkya tumulumbe ku makya sente zonna zeyakoze tubange tuzitwala era kyovola buli muntu abadde ateeka ekivulu kati akulaga asooka ggulu lwaki ntaasa lwaki toteekawo mbeera nga sina sooka genda kufukaamirira muntu teeka ekivulu kyange nayimbidde abawagizi bange banjaga n'ennyimba zange bazaagala lwaki gwe federation toteerawo mbeera ntoteeka ekivulu kyange nga simaze genda ggulu lwaki tokirowoozaako biliyoni gwe okajja kutulaga mufunye handouts naye ebiyamba industry byonna tewali nakimu kikolebwa gwe ng'oggyeko handout z'ofunye because wakigamba government terina willingness kuyamba bayimbi tegirina tewali willingness yonna yakuyamba bayimbi golowooza government eno yandiyagadde omuyimbi atufune ssente kanku ekyokulabirako senga Kyagulanyi yajja mwavu golowooza yandibadde abafukidde kyabafukidde leero senga yajja mwavu mu byobufuzi
yandibadde bamuwadde ssente n'alema bafuukira kizibu. Naye ekizibu Kyagulanyi yajja mugagga, buli kyoyagala omuwa yajja akirina. Byowa politicians abalaba oyita bo amayumba yajja alina lubiri. Mbusimanja ankuweyo akataka yajja already alinawo nze zisemako kilo plaza yajja already buli kimu akirina, studio alina, amawanga agatambudde, buli motoka y'ebbeeyi agivuze. Ennyumba eyo gy'asuulamu yagiyingira mu 2007. Kati gwe mbuulira gwe gwali muzoganya oluze ennyumba eyo yagisuuliddemu emyaka ebikobo obulamu bwe butu abaddemu okumala emyaka emeka kugambye yagiyingira mu 2007 ng'agiyingira. How many years are those? Gyabaddemu bulamu bwabaddemu. Kati gw'ojja gy'ali omusuubiza omuwaayo miliyoni mmeka omanya nti ono azze mukkufu. Tokyamusuubiza byomusuubiza byatanaba ku experiencinga. Ebintu byonna bikoze, amawanga agatambudde, obulamu abulidde, abadde serebu ng'ajogera ali ku toopu, buli waagenda bamukankanira, bamusasulira omulaba for all those years. Kati gwe gw'oyagala osuubiza. Era kyegamba nti kati golowooza gavumenti yandiyagadde Bobi Wine omulala bafuneyo omuntu omulala ajja obbavuganya nga naye alinamu ku ssente. Kati kitegeeza gwe gugambire nti tebalina willingness. Amma kyekiri oli omukolo we yalwalamu yakubiraani yamufulumya eggwanga era we yakomanaga nebaza pulezidenti biiruzu ebisinga byonna eryadda nteekako akasente. Kitegeeza bwe bakola ki? Kolowooza Bobi Wine bo tebafunanga bizibu, tebafunanga challenges. Ne baali nga balinamu akasente nga tebeetaga bbala bafukaamirira mubawe. Kyova olaba nti babafuukira ekizibu. Kati gwe balamuse ng'omuyimbi omulala industry yazimba Bobi Wine senga ezimba omuyimbi omulala ow'amaanyi nemuwa ne ssente. Because bakubuuza Bobi Wine ssente yazijja mu industry. Kati kitegeeza industry esobola zimba omuntu omulala nemuwa ssente najja n'abafuukira ekizibu. Olaba ali enyoyo abantu engeri gye bali bamwagadde. Era asobola okukola ssente nnyingi mu industry ng'abantu olwedde abalina, abantu bali bamwagadde. Lwakuba nti ye kale olaba nti yakolangamu errors ng'era oluusi ezimu be bazimukozesa, naye lwakuba nti nekyayi baali tebamutya nnyo nkuba bagenda olaba omuntu ono ng'alabika talina nnyo olugendo, oluusi babalamu talina bitabo, ne bw'anaaga nti oba yeesimbewo tasobola kwesimbawo because talina credentials, bajja kubuuza yete ebbaluwa yasinya fu nga teriiwo, yasinya 6 teriiwo. Kati bo basobola balabalamu ne bagamba ono abantu bamwagadde naye katalina nnyo olugendo tuleme mutya nnyo. Ate ye mwangu wakweliminatinga engeri gye yeesibyeko ebyaggangaganga tusobola omusibako omusango. Kati emisango ne giwera era gye giri ku poliisi. Wagezaako bakyukira bw'ate nga bajjayo emisango giri nga bamugaako hujja wacha wewe okitegeera. Kati ne bamanyi otumumaze ani omulala. Kati bagenda omumaliriza nga industry tebagikkiriza zimba muntu mulala yenna emuwe ne ssente ajja kuba Kyagulanyi wakubiri. Ono Kyagulanyi asooka akyabalemi ate omulala ajje. Kivudde gamba tebalina willingness ya kuyamba bayimbi wakuba Kenzo bo ekiruma kimu industry yabalera eyabafuula kye bali baasalawo giryamu, baasalawo gitunda. Tebandikkiriza kintu ekyo kukolebwa ku industry senga bali bagina emitima. Waliwo abantu abamu njagala okubuulya ojjukira ebintu by'okukulembera abayimbi wano ebyaliwo ebyawuma byani ng'omanyi lwaki abantu abamu baabivaamu. Julius Kyaza lwaki ogoloza baabivaamu ne bagamba obukulembeze ne bawusulawo ne badduka. Baali bamaze otegeera omulamwa ne bagamba maybe in the future kijja vaayo abantu bategeera omulamwa gwaffe gwe twaliko nga nze yali akulembera, nga nze yakulemberamu okumalawo industry, nze yakulemberamu okugirya ogitunda ogimalawo ogiguza abasajja. Buli omu eyatuukangayo ng'asuulawo ng'adduka. Abantu abo teboogera naye bw'olifuna akaddo nnyumyako nabo nga si bya kamera bajja kukubuulira ekyabasuuzangawo emirimu gy'okulembera abayimbi nga bamaze otegeera omulamwa nti omulamwa guno maybe nyinza survivinga kati naye in the future amazima gayinza otuuka ne gavaayo ensi neetegeera nti nze yakulemberamu okutunda industry. Ate bapromota bagamba bwe balabye omukulu yabagambye tewakyali URA ekuddamu basolooza misolo because emisolo gavumenti egijja ku bbiya, egijja ku booda, egijja ku intaneti akozesebwa ku olwo olunaku lw'ekivvulu ab'emmere. Bapromota be baasookera ddala otunda industry. Kyova olaba babaagala nnyo buli ssente ze basaba bazibawa because be babega industry. Bw'oba onoonya abantu ababega industry abawaayo information okuyambako bali abakulu okunafuya industry
ba promoter be bakulembera mu line era promoter abo bolaba kyova bo baba wa sente zonna ze basaba lero be bamala osaba ne zibazira ne ziggwawo nga badde bakimyendala nga kati gwe balamu okuva 2019 covid we yajira 2019 wonna paka ne leero buli nenkugambye bibiri artist yomugusa sudde tonna bala kirala kyonna tonna bala bulango tonna bala bayimbe bala bagenda kuyimba bye bibiri obijjayo cricket over newa mulabye musanyufu tanna kugamba wabuddeho aganti yafiiriddwa yayingizaawo n'emmotoka empya ezo sente ate nazo ndala si ze ziri eza 31 zino nazo ndala ogenda okulaba musanyufu ali mu ggula ba Jostede baani abategeka bivulu birala yagaye Jostede yo kyawedde gavumenti yankwatiddeko Museveni yampadde owulidde kyegamba zitegeka George owulidde kyegamba kati gwe promoter nambe mu gwasoso tulaga ndi tosobola kukola kivulu okuzyawo ng'ososewa eri bano be basookerako ddala otunda industry ne bagitunda aba promoter era gwe tegeka nga toli omu kwaba bagenda eri gwe kitegeke ofune sente zo genuine nga tomaze bafukamirira olaba banaakukkiriza gwe kitegeke leero nga tomaze genda bafukamirira tolaba abantu bajja kuwa clearance gwe tunuli abantu abagezezzaako kikola bategeke nga temaze genda ggulu be bantu nga bakingi saha ati si yagezezzaako kulaga tingenda teeka ekivulu nga nkozesa abantu bange bajje bampagire basasule sente ku mulyango ng'abaze bwe mbayita sente zengenda okulekitinga mba nfunako olaba ebiveera ku bivulu bye bwabitegeka bwe babisazaamu bwabitegeka bwe babisazaamu bwe bamuzoganya ate tekijja kubaawo okitegeera ne yamukamala okukola ekivulu wano cricket over ebivulu bino ebyekampata bitera kubaako sente ebyomukyalo bibaako sente we yatuuse ku kiri ekiriko sente kyabaddewo ekyekyotera ate kyaliwo tebakisazaamu twawulira nga gamba nti minisita Kasolo yakwataganye n'abasirikale ne bakisazaamu tuwamulira nga abyogera saha ngezaako okugamba nti olwo abamaze obbalaga nti ngenda kwerwanako nga simaze kujja bafukamirira kankwate abantu bange abagadde music wange mbayite bajje bampagire basasule sente bandabe bw'okikola nga bakuteekako embeera era bakwavuwaze kati gomanyiro saha gye yakoze because amabanja gonna yadali nagasasulira ku sho y'ekyotera ne batagiteekayo ne bagisazaamu naye senga yasoose eggulu nga gye yajja sente ezategese ekivulu senga terya n'omu asazaamu bivulu bye because baba babuuza ono omwana amaanyi agajjeewa bapromota batugamba ebivulu bisala fe abalina obbayamba kati ate ono ye ategesa atya nga tamaze kujja waffe era bapromota baba basanyufu nnyo nga basazizaamu ekivulu kya saha because saha ayonoonya akazannyo kaabwe bo lipooti gye bawaayo eri nti tokyasobola kufuna wadde amagoba ag'emitwalo 10 mu kivulu ne basooka obba waki akasente kati ate buli we musuula industry nga babeebaza well done ne zino ziizino endala well done ne zino ziizino endala kwe gazinere ezibakayanya baketti baani well done mwebale industry mugitukoleddeko omulimu mugisudde mwebale mugambe tokyasobola kati ebikiriza abayimbi baavu balina kujja fe abalina obbayamba well done kwabo baalaga bali nti abayimbi fe ababa basasula fe ababategeka bwe tutabawa kitegeeza baba baavu kati mwe mukozese ffe tubasuulire bali kati kyovola abantu basaha saha era yikyalina omanya nti abamu kubasinga obutamwagalira ddala be bapromota kubanga aba atta pulaani zaabwe buli waavayo akola ekivulu nga tasoose kgenda ggulu abatise pulaani z'abapromota kuba bo ripooti gye bawaayo eri tekyali muyimbi asobola kukola konsati n'afunamu wadde amagoba ag'emitwalo 10 ate bagenda okulaba gw'otegese cricket over nga ye tomaze kgenda ggulu bagenda fake family kotegese tomaze kgenda ggulu baga akikoze ate akikola ngaani kati nga bakuyeekera era ogenda omaliriza kifamayi kankunyonedde ye kyamutuuseeko okitegeera nti bano abasajja tebalina kye batugasizza ng'endongo ffe ekituluma nno kimu tulina businesses mu ndongo muno buli we tulaba endongo nge bagikulula bagiwako amazzi bagimalirayo mu ttaka obulumi bwe tuba nabo tobumanyi tulinamu abayimbi tulinamu companies tulinamu businesses zitunda music mu ndongo muno naye buli we tulaba abasajja nga batudde obukuuku kunoonya ngeri gye bagimalawo owulira ng'oyagala na kukaaba naye ng'ate ekiruma be bantu nga industry yebaleze yebawadde ne ku femu yebawadde ne ku sente ze balina leero naye nga tebayagadde na kugirumirirwamu wadde abamu tuyinza obutabanenya nnyo kati oyinza olaba abantu nga Ngezaani nga bwolaba Fina Mugerwa abo industry tebagifunamu nnyo ate balina ogifunamu nga bagijjamu ati kati yasobola obutagirumirirwa nnyo okitegedde yasobola ogitunda amangu kuba talina nnyera kye yagifunamu
byafunya bifunidde bweru wa industry okitegeera kati ajja bagamba waaye nafunayo omusajja mu gavumenti eyo nankonekitinga awo nankyusiza ku bulamu naye endongo nga yo sinanyo kye nagifuna musina kivulu kye nzijukira kye nakola ne kinsasula akasente ne mbaako kye nkola sinanyo bye nzijukira bye najjayo naye waliwo abalala abafunye kati Ronnie Maka guno omulembe oguyimba gwo gugenda kufuniramu wa guno omulembe just tebamanyi kigenda mu maaso bo bali awo beerwanako wala abambi bagezaako balwana tebamanyi kigenda mu maaso era bo bali eyo bayimba naye bazibe tebamanyi omanyi omuntu ng'ovuga emmotoka ekiro naye nga terina mataala oba otuvugira ku indicate emuliisayo katonotono booti gwe n'ovuga gwe olowooza birungi gy'olaga walungi naye nga si walungi era twagala bategeeza bapukamigi gye mulaga si walungi Wanna Nubiani ya wangudde owa simanyi oba abo bambeerazo oba baani simanyi ayo ka Nubiani nagenzeeko Nubiani liweeri nagenzeeko kutale sente kololo bali kololo bali ku mobs bali nakawa kati omwana yangambye owaayi anti kololo wali abaliyo bakuŋŋaanye wandizeeko ne wano neri nakawa naye wali abaliyo ne mubuza ate kololo bakola ki nangamba gwe jangu wano olabe waliwo abaliwo era nabo bali mu byakulonda kati ne mubuuza lwaki tebalangirira omwana abukedde reporting nangamba kyoyina omumanya kimu okubala oluko kwawedde naye balinda order erangirira ndowooza waliwo okubeerawo order from above oyo mulangirira oyo temulangirira owaaye musajja waffe yayitamu oba ani Unique nze ndaabo message bukanga ku status Unique bamukuba akalulu naye Unique teyeeronda ku lunaku lw'okulonda bamuwamba ne bamuwamba baŋŋamba engeri gye bamukwata abantu balaba bamuwamba bamukwata akalulu ng'enkya kalulu ne bamuteekayo kati nali mubuuza luli kyali kitya naŋŋamba bamuteeka mu kiyumba kiri awo naye nga kiraga baali bakipulaninze naye era akalulu we kaggwa n'okulangirira nkuwedde ne bamuta naye ate yafuna obululu Unique okimanyi nti Unique yakwata kyakubiri ku bantu bonna abaali beesimbyewo Moshi yakwata ekisooka kitegeeza nti yali seba abawagizi abalina okukwata ekyokubiri nga tolina ambuleera kitegeeza ku ground oba kwoli era abaali banyoma Unique kitegeeza Unique abakuba nga yafuna kaadi akalulu yali akawangula ate era tebaa kumuwamba nakeke twali kabazi ayinza okuba baali balowooza ayinza okwenyigira mu byokukabba omanyi okubba akalulu bibadde kabadde emize gy'okubba gibadde gy'amaanyi nnyo mu kalulu kano naye kati ate webitagattira Unique ali wa independent Moshi ali kwambuleera kati ani ayinza okuba ewambuleera ye yamulukira olukwe ye bw'agamba tamanyi kituufu kale namubuuza ani yakukwata naŋŋamba byaddala simanyi naye baŋŋamba nti ekyankwasa baali bansuubira nti ndabika ŋŋenda kwenyigira muki mu byokubba akalulu basobole okulangirira ye kati ndoza ne bamutya ne bakola ki omanyi Unique engeri gyali mu Nyankole bamutya lwekyo bagamba ayinza okwenyigira mu kyanga akalulu kansala Mugisha tukunoonya yangambye yavuddeyo naabe ateekayo ne ku status wabula omwaka ogujja oba ogujja nzaale asajja yadde bammizisiza omusu nga siresekaana ku nsi niŋŋamba ku baana ab'obuwala bendabyeko badega ba independent abo abasinga beenaalemu inakyali wange ali mu monitor yabadde annyumiza naŋŋamba buli kitundu ky'omanyi nga bakowa NRM nga NRM ekyagala yataddewo independent naye muteekamu ssente nemuwagira nnyo kati owa NRM ali wali tebamulangirira naye okasola bwe wa independent noonyereza nnyo ebimuvaamu ojja genda okuwulira ng'amaliriza awetera mu Kyagulanyi ng'omanya naye Butambala eyo era kyabadde bwe kityo ŋŋamba ekyebutambala ne muganda wooli ate nakugamba wano ne nkugamba e Butambala Mwanga Kivumbi ne wanaakawangula na 80% ku information gye twali tufunye Nkeratanyi bamaze ne bamulangirira anti kati Nkeratanyi ekyamuyamba kimu we yali ab'NRM balinamu entalo zaabwe naye naye baali tebajja mulangirira kyovula badde mu vote count bagenze mu vote count naye vote count erina ekizibu kimu omulamuzi alina osituka n'agendayo ku boxes
n'akebera emu ku emu bw'asanga nga emu teriiko siiru omusanga agugoberawo kati etteeka bwe liragira kati ekyo ekyayambye enkerettanyo tuuka eri nga bokisi ezimunsumulule n'ekyazisumuluzza oba okitegete kuyisaamu ki bululu bulala naye kyegamba nti abamu aba NUP bayiseewo sigamba nti kyabadde balina obbalangirira abamu bayambiddwa olw'entalo ezirimu NRM kati nga nkerettanyi yayambiddwa nga ab'NRM badde bekola ki beerwana balina ne batuuka ne bagamba ffenna tubifiirwe tojja nange sijja kale lwakiri oli owa NUP akole ki tumuleke tumulangire Kasaya tuwangudde. Waliwo omukyalo oli ow'Ekayunga Nakwedde walabye essoola eyabaddeyo gwe baadde bagenda okulangirira yabadde akutte kyakusatu n'antaba n'abiyingiramu ng'ategedde ono gwe balangirira waani waakalangwa n'agamba omuwala yatuwangudde kati ffenna tukkirize tubifiirwe wadde oli waffe naye olw'okuba balina entalo zaabwe bano ababiri Kalangwa ne Nantaba kati Nantaba n'atabuka n'agamba omuwala ffenna atuwangudde kati gwe lwaki oleeta oli owuwo abadde mu kyokusatu gwe olangirira kati ffenna tubifiirwe awo omukazi wattu we yakoze eki we yawonedde Nakwedde naye nga kibadde kikulaga ne Nakwedde era ate tebagenda mulangirira ajja mujjayo okitegeera era Nakwedde abeera alina okukimanya nti bw'afuga kino ekisanja ekiddako tadda singa ebintu bisigala bwe bitako olina okukateekako because bagamba obukulembeze buva eri Katonda tetumanyi Katonda kyateekateeka singa bisigala bwe biti olinatukira 231 ye Nakwedde ayinza okuba nga tajja kudda sigamba nti abantu baba bakooye naye bakubuuza luli wawalaba ekyakuyamba okulangirira wayitawo otya nga bano bamaze kulwanagana si lwakuba nti wawangula okitegeera so twagala okugamba nti waliwo abamu be balangiridde ku mmase y'entalo advantage y'entalo z'abali bano ne bayitawo kati nkerettanyo y'omu ku bo naye kati olaba kati ng'ewaffe Mawokota kati kankuwa ekyokulabirako kimu genda obuuza omuntu yenna ow'e Mawokota wakimanyi nti Hudaman yawangudde kumpi eggombolola zonna gwe bubira omuntu yenna ow'e Mawokota omubuuze eggombolola ani yawangula otandika ozibala eggombolola eziri e Mawokota ng'obuuzeemu ggombolola ku ggombolola ani yawangula eggombolola ku ggombolola kati then obabuuza ani gwe balangire Nkyala Amelia okitegeera so ngeza okugamba nti bino ebyakalulu ka guno abayimbi baffe abasinga bonna baavudde mu palamenti bonna naye bw'obuuza muyimbi ki gwe bawangudde mu butuufu twali wano nga twogera ku Nina Rose naye teyagenze mu palamenti kyoga naye bamuwangula mu butuufu gwe waliyo ku ground okitegeera buli muyimbi ojja kugenda okulaba ebya Geoffrey Utaye wamulabya up to now bikyalanda era nga naye akaayana tebamuwangudde mu butuufu ate nga mu butuufu ogenda okulebera abayimbi baffe b'amaanyi era ne wetuuka ku ground naddala mu byalo eyo abantu babaagala tolina bwogenda mu byalo eyo gobaddeko mu byalo ne bayita serebu wali n'omugambo akawa omuntu omulala nga serebu wali awo kizibu kuba muyimbi mu kyalo eyo kizibu wano e Kampala tuli shapumu kyovola nti Kalifa bano abakalifa abeesimba e Kampala Victor Kamenyu bakyalina obuzibu otukonvinsinga naye senga baseetulamu ku bigere ne bayingirako mu byalo senga bakomawo n'obuwanguzi bwe yiba nga tebababbye akuume atakuumira mpeera tubadde ne Ronnie Mark Kiyinja official Edwin ku kamera weebale nnyo weebalire ddala tetugenda kusukkako awo olunaku olwaleero